Olwaleero njagadde tulabe otegeera otya nti omuntu yeeteeka ku ddatawo n'abeera ng'amukozesa nga totegedde. Njagadde nkubuulire koodi gy'osobola okunyiga otegeere omuntu oyo eyeeteeka ku tugabane, osobole okulaba ennamba ye. Tutandike. Nyiga *175#. Ogiraba onyige yes oba okay bw'otyo. Teekamu 2 onyige send oba okay. Teekamu 6 ogiraba omuteekamu 6 onyige okay oba send. Tugabane. Teekamu 1. Tugenda kukebera tulaba ani yeeteeka ku tugabane wo nga data waggwako muzi gwako gy'otategeera. Teekamu 1. Data asobola okuggwako mu bwangu nawe kennyini n'akusobera, kumbe wayinza okubaawo omuntu eyeeteeka ku tugabane, bw'oti bw'olina okukebera n'omanya omuntu eyeeteekayo. Teekamu 3 tukebere tulabe ani aliyo, namba ki eriyo. Teekamu 3 bw'otyo 3 onyige okay. Wano bakuleetera ennamba eri ku tugabane wo. Kati wano bagamba nti temuli nnamba, era weebeeramu bagikuteerawo wano ennamba eyo ekozesa ddatawo nga totegedde. Mukwano gwe asobola okuggyako essimu n'ateekamu ennamba ye, nga buli w'oteekako data naye ng'amukozesa, buli w'oteekako data naye ng'amukozesa nga totegedde. Beera ng'onyiga bw'otyo osobole okukebera olaba oba layini yo eriko omuntu eyeeteekako ku tugabane. Kiri ku layini ya Airtel kwe tukeberedde kyekyo.